Bamwoyo gwa ggwanga okuva emitala w'amayanja abeegatta mu kibiina kyabwe ki Trust Line Development Network bakubye enkata bamusaayi muto abawangalya mu ggombolola y'Ezirobwe n'ebintu eby'enjawulo bibayambeko mu kusoma kwabwe. Wano abaana baweereddwa enkoko 100, ensawo, ebitabo, amakalamu wamu ne zisikaala ng'omu ku kaweefube w'okulaba nga batumbula ebyenjigiriza n'okukendeeza ku muwendo gw'abaana abatagenda ku masomero. Miranda Sekeba ne Kiberu nga bano be bakayungirizi b'ekibiina kino bategeeza nti enkola eno yatandikibwawo okuyamba omwana w'omu kyalo okulaba nga akula n'okumuteekerateekera obulungi kubanga bakizudde mu bitundu eby'enjawulo gye bazze bagaba ebintu nga bino embeera y'abaana ekyali wansi ddala. Tumanyi ekya Trust Lines Development Network era nga tuyamba abaana naddala ab'omu kyalo eno ng'Ezirobwe, Bukuya, Buyikwe. Tunonya abaana abali kwegamba mu bifo ebyensudde ne Kampala abali mu byalo nga tubayamba mu ngeri nnyingi nnyo. Tuyinza obbayamba nga tubawa ebyokukozesa ku ssomero, tubayamba nga tubawa kati ng'enkoko zino ze mulabye. Enkoko ng'ekigendererwa si kyakulya nkoko zino naye abaana balunde enkoko ekisookera ddala babeere n'obuvunaanyizibwa. Omwana bw'alunda enkoko n'amanya nti nze ngirongoose nze ngiwa amazzi ng'amanyi kino kintu kyange si kya maama si kya taata. Ate n'ekirala ng'enkoko eyo emuwa eggi. Eggi lirina protein, lirina carbohydrate, lirina calcium ne liyamba omwana ono okula obulungi. Tumanyi mu kyalo olumu abazadde bakunganya amagi gano bagatunda kubanga embeera y'essente nayo si nnyangu nnyo mu kyalo eno. So kigendera kya Trust Lines Development Network nga twagala abaana okubeera n'obuvunaanyizibwa ate n'okukula obulungi obwongo buno naddala abaana bano abato myaka 4, 5, 6, 7 beebo be tuyambira ddala. Nga Bukuya twagabayo enkoko omwaka oguwedde wano ndowooza gwe gusoose ne Bukuya twali twabawa enkoko n'abaana babadde bapafominze bulungi batukola follow-up kubanga nga tugeza tubakubira amasimu n'abali ku kyalo tugendeyo ku ground tulaba kye bali ne tulabye nga baakiivinze ero abafunye incident entono nti oba enkoko efudde naye tubadde tubinkaleji nga tulaba engeri gye tuzikulesinga naye nga abaana bafunye amaanyi waliwo ekirwadde kye tuzudde ekirala nti bafunye self confidence omwana n'amanya n'obuvunaanyizibwa n'amanya nti jakuzuuka saa 12 ku makya nina okugenda ku ssomero naye nina okusooka okudduka ndaba enkoko zange zibadde zitya. Michael Magala annyonnyodde lwaki baavaayo n'enkola eno kubanga abaana bangi wano mu ggwanga beetaaga okuyambibwa mu kusoma wabula bamaliriza balemereddwa olw'obutaba na busobozi. Kati 2 years ago ne tugamba nti tunoonye engeri gye tusobola okuzzaayo ku nsi eyatukuza. Kyangu nnyo okugenda mu Amerika ne weerabira gye wakulira. Twakula tuli baavu naye Katonda n'atuyamba ne tugenda ne tusoma kwe kuyiiya ekibiina kino kye tuyita Trust Lines tusobole okudda eno okuyamba abaana abeetaaga obuyambi. Abaana abo era bulijjo tubannyonnyola nti enkoko si zammwe, enkoko z'abaana. Ffe tuwa baana tetuwa bakulu. Tokomawo ng'otamidde n'ogaa nti enkoko ogenda kugirya ekyeggulo owuutemu ssupu. So abaana omwana bw'aba agiridde bw'aba yagiridde oba nga amagi agalidde ffe tuwa baana kufuna protein. Abaana bwe bafuna obulamu obulungi nga proteins bazina bulungi n'obwongo bukola. Omwana gw'omuvuma bulijjo n'omuvuma nti omwana musiru omwana musiru. Obusiru taba tebabuyonka mu mabeere. Obusiru buva kuba nutrition. Poor nutrition ekuwa very bad. Kintu kuwera kugamba nti nina kinene nnyo 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 akatono kooli nako koba ogabanako ne banno kugamba ekizibu kubanga kizibu okugamba abantu nti okumatiza abantu nti ssente zituuka gye baziwa. Kati ekisooka kubagamba nti tandikira katono kooli nako bw'oba otandikira ate bwe bakuwa ebintu bituuse gye biraga kubanga kyangu nnyo okuŋŋanya ebintu n'ogamba nti ne gundi wange senga omwana wa senga wange naye kamuweeko ku kano ate n'osigala mu baŋŋanda zo ab'eŋŋanda zo oba balina oba tebalina naye tekikola bulungi okuba nti bw'ogendamu bokka. In fact ate ab'eŋŋanda twabassa wabbali. Ekigendererwa kya kino ffe tumanyi nga wano ku mirembe nti omubiri omulamu gwe gubeera n'obwongo obulamu. Erese bode erese mind. Era ekituweeseza abaana bano enkoko buli mwana tumusuubira nti ajja omwana abataabo obwongo bw'abaana buzimbibwa
nga bakyali bato era tusazeewo okuwa abaana bano abato. N'abamu ku bazadde abaganyuddwa mu nkola eno bannyonnyodde ebimu ku bibadde bibalemesa okulunda enkoko era ne bawera nti ku mulundi guno bakwekulaakulanya nga bayita mu nkoko ezibaweereddwa. Otamanya kiki kyakuzikolera n'ozirunda wiiki 2 ne zifa tumanyi kyakukola kuba tuba tetusomesebwa naye tufunye okusomesebwa okumala kusobola okutuyambako okutandika okulunda enkoko zaffe kubeera mu mbeera ennungi. Tisha webawadde enkoko mpulira essanyu lingi baba tuwadde entandikwa tusobole okulabirira abaana nga ne mu ezo mu nkoko ze batuwadde tusobole okufunamu school fees. Tuli beetegefu ssebo okuzirabirira kubanga basoose kutusomesa engeri y'ozigemamu obulwadde nekyo batuwadde emmere ey'okutandikirako bweneggwawo nga tugula emmere endala tusobole okukula obulungi. Okukonziba tukugobye okukonziba ko twakugobedde ddala tekujja kudda kubanga omwana ono agenda kukula nga mugimu obwongo nga bw'amaanyi gutegeera entegeera eya waggulu ate era n'okukonziba okw'obwavu nakwera kuvuddewo kubanga omwana ono agenda kukula ng'akimanyi nti obulunzi bugagga ddala ng'era bwe batuwadde. So twebaza nnyo aba Trust Line, twebaliza ddala olwa kino kye batukoledde olw'emigigi emito kye bagikoledde kintu kirungi nnyo nnyo ddala. Nezigira n'amagi awo nenjalula neziwera nentundako n'otunda nenfuna ssente. Nenzirunda tuzisusa mu kifo ekiyonjo nga mulimu n'emmere yaayo. Munazisobola ozirabirira bakuyitani najinda Mariam Nasuulu. Ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo abaana bajji bawanduka mu masomero lwa bazadde baabwe butaba na busobozi. Sitting on their